nzizembaga mu Uganda temuli opposition okujja ko Robert Kyagulanyi Ssentamu muyeka nembagamba nti nabamubaddeko bonna bafu abamu ne banumba ba comrade oyo tayagala kyuka mujja biraba bwe nali naakava emikono gye gitawemera muwemba nagamba omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu beera mwegendereza nnyo ne mugamba kyusa abantu bonna abakuliranye bonna bayiwe bandakampanka abafukira mu cupa abafa mu cupa ne bavaayo no problem ujja biraba kanyone kutuzze abali ku perolo omusajja ayogera struggle ajonoona akola propaganda sirika kiki kigenda mu maaso essaawa zino kyessaabagamba ku buli muntu yenna kikyessaabagamba buli kimu kibagambye ekisinga okunyumira n'okunjagaza social media eno n'abantu ba bulijjo ate bba abawuliza n'abasharinga information tebeerabira bamanyi information ate information etambula okuva ku boda mpaka ku boda era abantu bagimanyi ekyokulabirako ebigambo bino musajja ono mumumanyi ayogera nebino ebigambo yabyogera era kino kyogera ku kamera ono Frank Gashumba abyogera naye nga nze nasooka obyogera wulira ng'ayogera omuntu asinga obutagala Bobi Wine ku nsi guno bamuyita Mayiga nkyogera nga ntya Allah muhoozi omulaba ntayagala Bobi Wine muhoozi asobola okukweka Bobi Wine nga waliwo obuzibu yes lwaki Mayiga tayagala Bobi Wine yababbako shu omuganda wa Kabaka yababbako ki kuba Mayiga yalina political ambitions. That's the truth. Nabiwulirako naye nga siri sure kati omubanda wa Kabaka bwajja kati wano mu Buganda fe omuntu avayo fenna ne tufa essanyu Ssaabasajja Kabaka bwekiri kati ani addako Buganda weefiire essanyu Kyagulanyi Ssentamu honorable yes so nkyogera ku kamera wano ne Katikkiro oyo abantu bwavaayo abantu bamubuuka baali bamwagala nnyo ku taffaali ne kaakati baabuuka era ng'omugenyi omukulu ku mukolo guno ye Katikkiro wa Buganda. Mbagambye buli kimu naye nga mwesudde gwa nagamba nabagambye ku Lwokusatu nakola video nga sinnagivaako exactly ebintu bye nabagambye byennyini bya happenings the same day just the difference was 1 hour and a half. Abatala video ku Lwokusatu nagikola ebigo bye nayogera ku Lwokusatu bwe nali nakava ku live nga wayisewo essaawa emu bye nayogera byennyini ebi happeninga kati ono y'omu ku nkweze ng'ezaalizi babeera muwulira byayogedde ono mukasambidde exact bye nabagambye byennyini ndyoke mbatwale mulyoke mulabe ono yagambye bw'ati bye nayogedde byennyini bategese omukolo gwabwe naye omukolo ogwo gwe mulaba bali mu kukasuka jjinja mu Kisaka bategeerereko tulina olugendo oba tetulina era lujja kuvaamu ebintu nga bibiri singa gubeera successful bulungi balina tandika okulowooza kukola ekisinde ekivudde mu mukolo era ekisinde singa kinaatambula kati bagenda tandika okulowooza ku bintu bibiri kukifuula kibiina kya byabufuzi oba kukigatta ku kibiina ky'ebyobufuzi kye bayinza otambula nakyo so n'olwekyo bali mu kubala kye bakoze kati oba mulaba buno obubumbe obubeera wabweru w'amaduuka g'engoye bumane queen nga kambadde engoye era abantu abasinga bakatunuulira n'alowooza naye bwalugula bwanaafaanana kamane queen era abasinga ogenda n'omulaba nga olugoye lwayambadde alabika
ye yateberereza kali akabumbe nalowooza nti naye bwajja okunyuma ng'omulaba talina figa bulungi naye yaguza olugoye olwetaaga abafiga so n'olwekyo kati bo bali bakoze akabumbe bano bampuuga bagenda kambaza olugoye bali mu kukola Masaka Kamande Queen Kaliwe ke bagenda okussaako olugoye ye pate ng'olugoye lw'osanga nga kalwambadde kali wabweru kalina n'ebbeere ettono kati ate w'ebbeere ennene bw'agula olugoye lwennyini ate nalowooza ajja kafaanana waliwo Kamande Queen obubeera n'olubina kati n'osanga omuntu atalina kabina nga naye yaguza olugoye lwennyini ng'oluli kali kakati ne yeerabira nti yajja kufaanana bibye kubanga naye afaanana bibye so n'olwekyo kye bakola is a bit joke kati kye baakoze bakikyusizza mbu Thanksgiving oba okusabira Mpuuga obulamu bwayiseemu naye njagala ombuulireyo ku myaka Mpuuga gy'amaze mu kuwambi wa Parliament era tegeseeyo okusaba kwonna mu Masaka oba mu maka ge kwe bayita Thanksgiving tebaamanya nti leediyo za Uganda zaggwako dda leediyo za Uganda zaggwako dda ne muteeko CBS okuva ku makya mpaka lwaggula balwaga Ssaabasajja Kabaka waatali ng'ate muvuma Kyagulanyi singa CBS ne BBS zaali zikola ku bintu by'omwogeredde Kyagulanyi e Masaka tewandize wadde omulema no Mayiga Abedi Bwanika Joyce Bagabe Manga Medi Nsereko mwana singa mwali muloza CBS ya mwe amanyi ne BBS e Masaka tewandize wadde omuntu werise erimu kitegeeza mulina okuddamu okurevisitinga programu zammwe n'ebikule mukola kuba tebikyakola mu society abantu baabuuka